pastor affe ulinga tukyali naye ne Musumba Teddy nga bakyali wamu bakyali bulungi ebintu byali bitambula bulungi. Pastor Bugingo, use your balls nga bw'oli omusajja ekimala ogenda ku nnyumba gye wazimba ogamba asikali akugulire olaba abaana bo kozi waba tugamba omwana alina emyaka 10 kati kati yali akyebaka n'omukazi ate nga asula mu motoka atubalemuko ku magezi Musumba waliwo ebintu omuntu yenna bw'olemwa famire yo n'abantu abalala ne bagirabirira totuleekaanira kati bana abaana baakaabirira bayogera byonna abaana walabako Teddy ng'asaba school fees nga baakaawukana twakalaba ka video fena Musumba n'obuyambi okulabirira abaana nagamba obuyambi takyandira kikulu nnyo okuba na bizinesi bwenyiza okubulya naye school fees omwana nina omwana omuwasa asimanye pounds mmeka k'omwana waabwe omu yali asomera UK n'omukazi n'ayogera bye yali n'atuuka n'okwagala ogenda kuteyakuba okuteyayoberera abaana Teddy Bugingo. Yes. Kati owulira Pastor Bugingo ng'akugamba mbu noonyezaawo ensasulira abaana school fees olwasooka nase embeera yonna gwe wagireeta yamuloga yakola biki amaziga galoga kyogamba Teddy yaloga makula ng'ayitira mu maziga yakaaba amaziga agaloga makula Musumba yatuuka ekiseera n'atandika okwerwanira entalo n'atawa mukisa Katonda kumulwanira ntalo mu kwerwanira entalo ayogedde ebintu bingi nnyo ebitakwatagana. Musumba Bugingo yali yava ewaka okulangirira Teddy yali yava ewaka okumala emyaka 3 era bwe yayogedde emyaka 10 n'eŋŋamba kyali kituufu tezaali rumors zaali kituufu tezaali ŋŋambo kubanga baatugambanga Musumba yamala emyaka 3 nga tasula wakaawe ndowooza nga yawasa dda makula we nenga tannakiraga abantu naye ng'akulaga Pastor Teddy abeeramu mu church buli Sunday n'asimayirenga naye ne babulira enjiri. Tukwaniriza nnyo gwatulaba kwemboozi mu UG Geoffrey Mayanja gegange webale kutulaba wonna woosinzira okutulaba we tuli n'olunaku olwaleero tuzze tuwayemuko ku mboozi ndi wano ne Claire waliwo ensonga ezigenda mu maaso okuva eyo mu church ye so bituzo okugenda mukko wali bitutambula bulungi awo amawulire gazzenga makambwe nnyo omukulu agamba nti abaana takyabalabako amaze ekiseera kinene ddala era agamba nti naddala ono omwana omuto ye Miracle Bugingo Isaac agamba nti amaze emyaka giri 7 yakoma omulaba nga wa myaka 3 kati awezezza emyaka 10 akitegeeza amaze emyaka 7 nga tamulabako naye agamba nti alina obulumi ng'omusajja okuba nti abaana be baba mukwekako takyabalabako nti n'okuba nga tasobola basasulira kati asasulira abaana bangi nnyo school fees naye oba oli awo ababe tabasasulira talina ngeri abalabamu kwegamba ebbanga liiseewo agamba alina obulumi bungi bwe tubadde awo ne ŋŋamba kampita asinga okubimanya omu mpozi okyalindiko oba wali nkyali ndi mbuzi kati oba oli ndiga eyabula so tuze tuwayemuka ku mboozi wano ne Claire ono Claire yali asabira eyo ewa Musumba eyo era ng'ensonga zonna yalinga azigoberera bulungi nnyo ng'ali ku lusegere lw'ekkanisa ku Bati Valley nemujja nemugula ku Kanani awo enjiri ng'ekyali yagwa Katonda okay Claire yasooka obuze okubatulaba simbalamusizaako mwena abatulaba ku mboozi mu UG mwebale kutulaba katojja kwogera kankusembereza omusindaalo anti ennaku zino bandi bom yes nyongera okubanirizaako mwenna abali ku emboozi mu UG mwebale kutulaba mwebale kutufollowinga mwebale kusubscribinga mwebale kulikinga views tuziraba ziri waggulu ddala naye mwongere temukoowa tujja kubanga wano zikyabulamu tujja kubeerawo wano nga tubawa amawulire agafaano n'ebirala byonna. Claire okusookera ddala nga tunabagenda ku nsonga ya baana ba Musumba agamba nti obulumi bungi nnyo bwe wagenda ogambye nti watandika ku Bati Valley. Natandika ku Bati Valley actually nga nsaba ku lunch naye ekyaddala Pastor Bugingo Sitani yagenda wa Pastor Bugingo ate alabako Pastor Bugingo ne Pastor Teddy ku Bati Valley abasanga leero tamanyiko nti bano abantu baliko mwoyo wa ddala
ebyaddala mayanja bano abantu bali mwoyo wa ddala nga basabisiza ddala ng'enjiri ekyusiza ddala obulamu bw'omuntu ng'owulira ddala nti ebyakatonda bya ddala olaba nga kiri kyagamba mbu then 2014 bwaleeta obufaananyi bwe nakati alinawo enjawulo ekyaddala nze Pastor Bugingo buli obufaananyi bwe waliwo ba 2014 ng'okyali ku njiri eyaddala etaali kuggwe nga muntu nze byali binkolera nga nze omuntu nga nze endigayo okusinga kati ekiriwo oba ontegedde bulungi like luli enjiri gye yayogeranga nabuli ne mukyala we Teddy we baali ng'olabira ddala tuli mu kintu ekimu tutambula mu kudda ekirala n'omusumba waffe kati ate musumba waffe ye bwe yatambula yatandika okwerowoozaako yekka kyovola bino byonna weebiri byonna byonna nze mbibalira ku musumba Bugingo byonna byonna entalo zonna eziriwo zino zayomba abaana biki kati tunagenda wala yonna ansa ye ate ye kyekibuuzo byonna kitegeeza alina okutuula wansi ne yeesootinga oba si kyekyo ojjukira musumba Bugembe kyeyagamba Pastor Bugembe kyeyagamba nti waliwo we mutuuka nga mulina okusabira nga sitaani ayagadde okwegulumiza walabye Katonda aga Katonda mu ggulu sitaani yeegulumiriza mu kyaki ya Pastor Bugingo n'ava mu kyaki n'agenda actually yasooka ku pastor yennyini sitaani yeegulumiriza ku pastor kati avudde ku pastor n'agenda mu maka ga pastor ayingidde mu kyaki era kati ne mu business za pastor kati era bina tulina musabira nnyo waliwo otuuka nga tolina kuseka nabadde following a story okwo nze nga following a story y'abaana abo babadde ayogerako abaana the 3 girls and the 1 boy ng'ajja aboogerako byabadde ayogera nentuuka nenfuna obulumi mu nze nentuuka nga saagala kusekerera Pastor Bugingo nga saagala mumusekerera oba mumumunkinga naye nga njagala omumusabira waliwo omuntu wobeera ng'olina ssente ng'olina buli kyetaagisa era naye mu statement ze yakikoze naga naye ng'odda wansi n'okaaba naye omuntu ali eyo endiga yandibadde abuuza lwaki Pastor Bugingo aba akaaba tumulaba musanyufu ali mu gavumenti eriko avuga emmotoka ez'ebbeeyi eziriko alina omukyalo omulungi lwaki abadda wansi n'akaaba ekyo omuntu yenna alina kyewandyebuuziza nga alinamu ak'obuntu n'otuuka n'ogamba sijja kati kumusekerera cause mu bulamu waliwo abantu etuuka nga tunoonya ssente we are looking for money ffenna goolo ki ssente n'abasumba baffe abatukulembera goolo ssente era bw'aba abasabira naye yeesabira okuzifuna kati ekyo ne mukitegeera nti musumba waffe okubanga alina emmotoka ennungi okubanga alina amaka amalungi naye mwennyini yeesabira kitegeeza Katonda aba amukoledde ate nga ffe like kale ffe I won't say clients yefe balina okugyamu ekyokulya kye kuba budde bonna ababumalidde ku ffe endiga kati ekyomusumba abantu abali eyo saagala nnyo weebuuza nnyo ng'olaba musumba wo ng'abantu kyebagattagatta omusumba walabise bulungi omusumba yalabika bulungi endiga zirabika bubi naye yeesabira kitegeeza n'alabika obulungi nabwa kyonna kyali kati Pastor Bugingo yeesabira n'atuuka wakola ki waali kati challenge wejjira nti sitaani asitukira ddala omuntu ng'amaze okufuna ku ssente sitaani asituka neyejjira wogambira nti gundi yafuna ssente yafuna amalala gundi yafuna ssente akyabuuza abantu kubanga yakyusa emikwano ate abasajja mulina kino ekintu temumanyi controllinga ssente as in temusobola empisa za ssente bwe muzifuna mwagala ebintu bingi nnyo ebibagenderako ebyenjawulo ebimakinga nazo kumbe sitaani mwajjira naye ti Pastor waffe olinga tukyali naye ne musumba Teddy nga bakyali wamu bakyali bulungi ebintu byali bitambula bulungi endooza waliwo theories eziriwo nga bagamba nti abaana baatuuka okugobwa ku kyaki ng'ogyeko Miracle kuba yali bebi nga ali ne maama we kubanga olaba musumba gamba nti ekoma mulaba nga wa myaka 3 naye bano abasigadde bano abalala baatuuka okugoba ne bagenda ku kyaki mu ne babagobayo naga temuddanga wano okitegeera kati omuntu bwawulira nti essaawa zino ate omukulu bagamba nti aludde okulaba kugamba olusi kiso okutabulamu awo nti bajjanga ne babagoba oyinza kubanga gwe siwa bagoba naye nga waliwo omulala yawa directive nti tebadda wano naye bo baba nga baagobwa ne baba nga tebakyawo bana buyambi
ate ng'essaawa zino nga ebyogerwa ate biratula nti bitekawo kubuzaabuza eri abantu. Yes, kati mbadde nzijjako nti nkulaga sitaani we yajjira mu famire y'omusumba waffe. Ate sitaani oyo musumba n'atamwegendereza ye mufaako ng'omuntu n'amuleka like neyeegazaanya ngeri sente gye zaaliwo nga laba when we lie lack sikyenyiza okubulwa, everything is there, kikyayinza okubulwa. Kati musumba yafuna amalala n'atandika okubeera nga takyawa mukyala w'ekitiibwa. Mu butuufu n'alaba nga golofa gye yazimba Teddy takyagijjamu, n'alaba nga Land Cruiser zaavuga Teddy tazisobola. Kyekyamazima ekintu kyonna naddala omusajja ng'afunye ku ssente nga muvubuka muto like ng'akuzeemu, kozi waba omuvubuka omuto kitegeeza omukazi oyo gw'abawasa aba akyamuli ku mutima batambula wamu. Kati bw'akulamu alaba omukazi ono nga takyamumachingirako. Kati musumba kasaakiza sitaani okujja mu maka ge, kyova olaba byonna byonna byabaawo. Musumba akugamba omwana ali 10 years bwe yagambye 10 to 11 nti amaze emyaka 7 nga talaba mwana oyo. Musumba Bujongo yawasa Teddy tebanaweza myaka 5. Tebanaweza myaka 5. Rumors zaalingawo nga bagamba Musumba Bujongo yali yava ewaka okulangirira Teddy, yali yava ewaka okumala emyaka 3. Era bwe yayogedde emyaka 10 n'eŋŋamba kyali kituufu. Tezaali rumors, zaali kituufu, tezaali ŋŋambo. Kubanga batugambanga Musumba yamala emyaka 3 nga tasula wakaawe, ndowooza nga yawasa dda makula we naye nga tannakiraga bantu. Naye ng'akulaga Pastor Teddy abeeramu mu church buli Sunday n'asimayiringa naye ne babulira enjiri. That is how women can go. Like abakazi asobola okugenda ku ekyo ekintu n'akibeerako bwe kiba nti nsobola okudifendinga omwami wange, bweba business nga njigata n'omwami wange nenwana nsobola okubeezawo business eyo, nze nenumizibwa munda. Omukyalo oyo yajjanga buli Sunday mayanja n'ayimirira ku pulpit n'asabisa n'ayogera nga smile gye bateekako giraba nti marriage teri nnungi naye nga boogera. So nga there is no way you can say mbu tebakyabeera wamu. Banange ng'omuntu nga tosobola kiteebereza tebakyabeera wamu. Naye abantu babyogeranga, abakulu abakadde kanisa babeeranga babyogeranga. Abakadde b'ekkanisa babyogeranga omu nga biyitamu mu nkuubo. Yes, era Musumba takyabeera waka. Era nga bwe bajja onajja mmotoka yo n'onajja mu yiye. Naye nga kye batulaga wano ku pulpit kirala. Okitegeera ng'omukazi agezaako okubikkirira ekintu ekyo mpaka Omusumba ye manyene nnyini nga sitaani ayagala omukozesa yasituka bulambalamba n'agamba alyagala divorce. Actually omukazi n'amumma ne divorce. Oyo omuntu gwavuma gwa blaminga ku bintu bino byonna bina yamumma divorce. Kitegeeza omukazi yali akyagala marriage. Naye ate n'Omusumba naye agamba nti bingi byayitamu ng'omukazi abimuyisaamu era yalaga nti omukazi yamunyiganga mu ngeri yakasirise wano ng'alaga kirala naye ng'ate eri amunyiga. Mu marriage yali ng'asulana mu mmotoka. Mu marriage ebintu byonna ebyo bibeeramu. Olaba kyakugamba mbu ebifaananyi byakati bivuganya ebyaluli n'ebya Teddy bivuganya. Era ne Teddy w'omulaba edda nakati n'omulaba kati abamulabako nga tukyali ku Bativale wanjawulo ne kwono. Tatulowoozesa ngu ate obufumbo yali anyigirizibwa yekka ngono yali anyigirizibwa yekka nga bwazaala abaana. Kozi waba tugamba omwana alina emyaka 10 kati kati yali akyebaka n'omukazi ate nga asula mu mmotoka. Atubalemuko ku magezi Musumba waliwo ebintu waliwo ekintu ekituukawo omuntu nga gw'okyereetedde. Musumba yatuuka ekiseera n'atandika okwerwanira entalo, n'atawa mukisa Katonda kumulwanira ntalo. Mu kwerwanira entalo ayogedde ebintu bingi nnyo ebitakwatagana. Otugambye osula mu mmotoka emyaka gyo n'otuze mu mmotoka ate n'obwozaala abaana. Omukazi bwakunyigiriza ng'abasajja babeereyo ne bakwana omukazi nze mukazi wange sikyakolagana naye. Omukazi oyo nze sikyebaka naye nsulana mu ddiro. Omukazi nsula mu ddiro olwakwana omupya. Ogenda okumulako omukazi nga buli lunaku aba lubuto. N'ogamba naye omusajja yaŋŋamba omukazi taba ng'azaalira omwami wange abaana b'ebbali. Abasajja waliwo ekintu ekibambala ekyo ne kibeera bize ekintu kyonna kyonna. Kati Pastor Bujongo ono omwana olaba ne bagambira Teddy oyo gw'olaba yagumiikiriza n'abeera mu picture tulaga nti mukyala mufumbo kubanga omanyi abakazi tusobola okukola ekintu kyonna kyonna okulaga abantu nti gyendi
nkyali naye tubikola byonna okulaga kakasa mikwano gyaffe kakasa abantu kati jjukira omukazi ono pain ye gy'ayina yakuva eri yonna gye bava gye basulanga mu buzigo ne basula mu buzigo omusajja oyo talina nsonyi yali asobola okujja makula mu nnyumba okumugoba ate eri mu nnyumba namuwulidde ng'agamba mbu ekirungi ennyumba eyo nze nagizimba omwana wange ne bali mugamba nti ndi mu bindi sitaani naye ennyumba akimanyi tebasobola gizimba nze nagizimba was it necessary wakizimbira abaana bo kale tewagizimbira mukazi we wagisimbira abaana bo towetaaga tugamba kozi ffenna tumanyi obuvunaanyizibwa bwa taata kulabirira famire ye omuntu yenna bw'olemwa famire yo n'abantu abalala ne bagirabirira totuleekaanira kati bano abaana baakaabirira bayogera byonna byonna abaana walabako Teddy ng'asaba school fees nga baakaawukana twakalaba ka video ffenna n'obuyambi okulabirira abaana nagamba obuyambi tekyandibwa kikulu nnyo okuba na bizinesi bwenyiza okubulya naye school fees omwana nina omwana omu asobola simanyi pounds mmeka k'omwana waabwe omu yali asomera UK n'omukazi n'ayogera bye yali n'atuuka n'okwagala ogenda kuteyakuba okuteyayoberera abaana Teddy Bugingo yes kati owulira Pastor Bugingo ng'akugamba mbu noonyezawo ensasulira abaana school fees olwasooka nase embeera yonna gwe wagireeta nga wakaawukana oli mulaavu nyingi weerabirira ddala abaana bo n'omukyala n'omwerabirira kati omukazi ffe bulondeka n'abaana single parenting kati yesinga obungi basingle mothers basinga obungi tibulondeka n'abaana mayanja nja kunoonya ekyokulya ky'abaana ffe omukyala mba nja kunoonya ekyokulya ky'abaana oba ntya nkifune kasita mmala okufuna wenziyo ekyokulya ky'abaana oba tokyalina ky'oŋŋamba nno neefuna muddala kwenteeka biringanya biki ne babigula nempeera abaana ngenda akasere zivaamu kati no bato kyalina ky'oŋŋamba kati Bugingo agenza okutandika okukaaba mbwaweerere ku baana be nga Teddy almost abaana bagenda kumala kusoma kozi oyo she's Doreen oyo omukulu webayawukanira yali ali ku masters ng'alina ne bizinesi ye eya spare gyereka mu maama wagira atundamu kati kitegeeza oyo omwana asobola okuweerera muto we ate Pastor Bugingo love yamuziba amaaso n'atandika okuvuma maama w'abaana be naye abakazi naffe ndowooza tuli basiru nze omusajja nkwana ng'olina mukyalawo ng'ovuma maama w'abaana bo nze naawe tuli tuti era bwe mba ndya ssente zo buli sirina kyamakulu kyenyinza kukugamba cause nange ndi muzadde nina abaana kitegeeza nange bba wange gwe nayawukana naye anvuma ebyeyo kati omukazi nange otegeera bulungi onojja n'omusajja n'omwambaza bulungi nnyo nga makula bwamambaza n'amuleeta natugaba bwanyirira bwakola biki naye ng'akeera kuvuma mukyala we omusajja yagambye embwa eyo yonna gyeri ekimanyi toyinza gaba baana bange ng'ani ayita embwa Pastor Bugingo ng'ayita Teddy nti embwa eyo yonna gyeri ekimanyi tayinza gaba baana bange abaana bange ze ne bwenfa yagamba amasasi ne bwe gandinzise abaana bange bandibadde embwa eyo tasobola kubagaba mama w'abaana bo okyamuyita embwa ate nga Katonda akugezesezza ate okumanyanga Katonda yalina obuyinza yeesigaliza ebintu byonna teri ali muntu yenna alina asanga Katonda amaanyi omanyi nti Katonda alazeko Bugingo nti ye Katonda amuwadde ssente n'amuwa essanyu lyonna ery'omu nsi n'amumma abaana Teddy yakaabanga amaziga olumu abantu mugamba yamuloga yakola biki amaziga galoga kyogamba Teddy yaloga makula teyaloga makula yakaaba ng'ayitira mu maziga yakaaba amaziga agaloga makula kubanga bonna bazaalako tosobola tugamba nti tebazaala makula alina omwana Bugingo alina abaana bana abo betumanyiiko abasajja muli baye ayinza n'okuba alinayo obwana bano baweza awowerera mulimu n'obuwe kaakati bana kitegeeza Bugingo azaala makula azaala naye Katonda okubalaga obuyinza bwe nti nze bino ebintu byange byonna omwana aganye nawulidde awo pasita nga yeekazambulumu makula yakaabako n'amugamba naye omwana ambuze omwana aganye tulemeddwe okufuna omwana namugamba tofaayo kasita nnyirira Pastor Bugingo yeekaza mbu kasita nnyirira omanye okunyirira n'obeera mu nju nga temuli mwana abuukirabuukiramu naye kyenjagala okubuuza ekibuuzo nti abantu baba baawukanye
ate lwaki abana mamu bayingiza mu nsonga zammwe kuba ze ndowooza nti wadde Makula ne Bugingo bayawukana wadde divorce teriiwo tennaba kubeerawo amanya Teddy wadde divorce tennaba kubeerawo naye Alisto omusajja ono yalibadde alaba ku baana be kubanga abaana omusajja gwe gusigala musaayi gwe okugjako nga omukyala Teddy mukyala Teddy ng'atugamba nti abaana si bapasita Bugingo naye baba nga abaana babe omusajja asigala n'olukusa olulaba abaana be notabakweka okitegeera Geoffrey Mayanja Mr. Wagwan abaana ba Pastor Bugingo bali mu Uganda naye akyogera niti bamulaba bita gukumulaba agenda okwawukana ne taata waabwe Pastor Bugingo ye yanoba waka kiwulira bulungi bwano bakitegeeza kumukwekako baana ate abakwese wono ye yava ewaka bwe yava ewaka bano abaana bali bukulu bategeera bulungi embeera gye yaleka ewaka bonna baagiraba omuntu ali mulaavu tafugika bananga omuntu ali mulaavu tafugika Pastor Bugingo yatambula n'akwata ku bona ava ewaka abaana we yabaleka akoze eki amanyiiwo kirungi ennyumba ye yagigula ye yagizimba Pastor Bugingo use your balls nga bw'oli omusajja ekimala ogenda ku nyumba gye wazimba ogamba asikali akugulire olaba abaana bo ffe bookaabirira toyina kyotugamba tuyina ebizibu byaffe ebitumala cause tosobola kuŋŋamba nti Pastor Bugingo abaana bo bakula balinaawe mu life yoyo namukuze wamu nga muli married like this mu buzigo bwamwe yonna gye mufuse mpaka kye mufuse kye muli abaana obaddewo mu face yaabwe abaana gwewasituka n'obalekawo abaana booli mu kunenya katikati essaawa eno abaana omanyi gye babeera wesule bw'oba owulira tutoyina kozi yagamba mbasonyiye gwosonyiwa otya omuntu atalina kye yakola gondese wendi tolaba Doreen nga mwogerera ebigambo mu mawulire kubanga ye yava ewaka Doreen yakula ali ne dadi we era lavu y'omukwana agiina bondi eyo ebaawo omwana akuze ne bazadde be bombi era omwana Doreen omwana oyo singa taata teyabayisa bubi okusinziira ku bigambo Doreen bye yayogera alina omukwano gwa taata we yaguyina kubanga yakula ne taata we inenekesi bw'aba taguyina taata lwaki toli wamwana wo mukwano omwana okutuuka okubeera nga takuliko omwana olaba abaana mama yamufukuutirira ebigambo taata wooyo abaana abo baali baana bakulu Mayanja tontabula nga sina n'amaanyi galeekaana abaana abo baali baana bakulu baali bamanya ekigenda mu maaso kyonna tekwaliko omwana omuto yono gwayogerako Miracle abakazi mulina enkola ey'okuteekamu abaana ebigambo abaana ne bakyawa bataata baabwe ekyo abakazi mukirina kati kankugambe era ekintu ekyo omukyalo oyo Teddy asobola okuba nga yakikozesa sigamba nti bwekine asobola okuba nga yakikozesa n'ateekamu abaana bano ebigambo ne bakyawa taata waabwe abakyala enkola muzirina era muzikozesa ddala mulina kadi eyo gye muzannya eyo ey'okutwogerera obubi kati omanyi bwe nkwogerera obubi nga gw'oli muntu mulungi nkogerera bubi ng'oli muntu mulungi oba ne tutuuka okudda abaana ne badda ku ssomero ne balaba nga nkukubira essimu n'engikuwa oyogereko nabo kitegeeza nabo baddako emabega ne bagamba naye omuntu gwatugamba nga mubi nga mukubira nga tugenda ku ssomero wabeerawo slightly we neerabira nenjogera ekintu kye wakoze kosi fe abakyala tumanyi nnyo okwewaana neerabira nenjogera akantu ke wakoze ki ke wakoze naye abaana abo abakulu babaddewo nga taata wa bavuma maama waabwe manya toyinza keera ku makya n'ogamba maama wange maama Claire n'omuvuma n'oŋŋamba mbuuze nkwagale ne bw'oba muntu wa bulijjo ng'ovumye maama wange nze abantu bonna abatagala maama wange sibaagala omuntu yenna nga twagala maama wange nze sikwagala kati goŋŋamba oti ambunze abaana g'obagambe nti bo basiru tebalaba nti taata waabwe alina kye yali abakolera mu bulamu bwabwe abaana si basiru bakiraba nti taata waabwe osawa ya leero katikati bwe yakoledde vidiyo eri gy'agamba ey'amasasi ng'agamba teyamukubirako ku ssimu abaana tebamukubirako ku ssimu embwa eyo ne bwe nandifudde amasasi nga mama wange omuyitambwa nze nga call you for what abantu abakubira abasajja amasimu ababalekera abaana babeera nnaku yansi era ne Teddy nga yakaveewo omusajja nga tamanyi kiddako yakubako ng'ayagala school fees kati yafuna wajja school fees namanya omukwano tegukyaliwo bizinesi zonna yazimujjako ebyali bagatta be n'omusajja yabitwala omukazi bye yalwanirira kitegeeza mba nkutadde kati n'abaana kiri eribo olaba omwana ayagala taata we naye omukulu agamba nti school fees ezasembayo yaziteekana mu bitongole bya ministry y'abaana yeyetusawaawo ngati yakwatagana ne looya we
ng'anoonya engeri yonna bwe bayinza okusasula school fees z'abaana omukyala abaana yabako katabalabako awo ye yeetuusaawo luli nga bakyali wamu yalaswala mu minisitule y'abaana nga bakyali wamu yaswalanga ku ssomero kati asooka akole ku nsonga ze waliwo actually asooka asirike akole ekituufu katonda amulwanira entalo ze kozola baffe tugenda mu basumba bano tubamanyi bantu ngaffe nomanyi nti Mayanja waliyo omuntu amanyi nti musumba we yalina okumala ebizibu bye mu nsi musumba we yayogera ne Katonda omanyi nti waliyo omukyala eyo ali mu kyaki ya Pastor Bujengo nga tata w'abaana be taweerera baana nga tamukubirangako yadde essimu munoonya nga jjana naye nga bajja n'akabire wa Pastor Bujengo afuna essuubi waliyo omusajja eyo ebyaddala ng'ayita mu Pastor Bujengo kyayitamu ng'anoonya abaana bo balabako ng'aba bamugaano balaba naye nga bajja wa Pastor Bujengo ne bayimba ennyimba z'ettono n'ayogera ebigambo bimuzaamu ku maanyi naye nga bambadde ngamba ng'ajja n'akabire wa Pastor Bujengo ne basaba ne bazaamu amaanyi n'addayo ng'embeera awuli ekoze eki kijja kuggwa kati ate Pastor Bujengo naye n'avaayo n'atandika okukabirira ate endiga tulira badde Mukama ng'akola kuba gwe pastor waffe ye gwe papa waffe gwoyogera ne Katonda direct kitegeeza ebibyo birina kubanga bigonva okusenga ebyaffe waliwo embeera Mayanja positions zetubeeramu mu bulamu nga gwe tolina kukaaba bw'oba okaaba ng'okaaba ne bata olaba nga tate waka kati njoga ku families nga zina tata ne maama kati tate waka nga balina kaaba mu kisenge ne maama ate waliwo taata wootuuka nga ne maama talina kukitegeera ng'ojja kgenda mu sawuna okaabe ne basajja banno do you get my point positions zetubeeramu mu families zaffe mu mbeera ya bulijjo byonna byonna mu butale mu biki ng'olina kukaaba ng'okaabira mu njuyo oba ne actually si mu njuyo mukka bwe kiba kikuyitiriddeko nga bwe tunatugamba naye omuntu ajja kufa depression oba omuntu ajja kufa genda mu bifo ewali basajja banno oba nnyonnyola ebintu byonna byonna ebyewaka tobikkiriza kubiraga baana bali wano waka tokkiriza kulaga baana waka nti embeera eno gye mpitamu tokkiriza olumu kulagana mukyalawo nti embeera eno gye mpitamu olw'obulungi bwa famire yo naye ate omukyala yagiraga abaana mukyala Teddy Bujengo yagiraga abaana olw'ensonga omusajja ye yafuba nnyo okubiraga ne bw'ataabeerangawo naye nga yeetiga takiraga naye ate omukazi olw'okuba yabeeranga n'abaana abaana batuka okubeera kubanga omusajja yagamba nti yatukanga okudda ewaka ng'abaana embeera bagimulaga ngamba kati Mayanja it is this omusajja yabeeranga waka yabeeranga tata waabwe waka bakuze ne taata waabwe babeera ne taata waabwe kati taata otandise okugenda totugambye okola safari ku service ku kyaki tukulaba kati abaana bo bagamba ki nti nanoba nave waka nakola ki gobo kasita Mayanja tumala okuzaala abaana batuba babiri nze naawe ekituukako kigwera wanzige naawe oba twawukanye biganye marriages zifailinga bulijjo buli omu ne tutambula ne tugenda kasita tumala okuzaala omwana mu babiri basatu nga tubeera wamu nina ensonga zonna ezinkomisa ewaka wange olina ensonga zonna ezikomisa ewakaawo ku lw'ensonga omwana ye tagenda kutegeera biri mu kisenge alaba buli kanaku mukola breakfast ne mugira ne daddy lunch ne mugira ne daddy supper ne mugira ne daddy essaawa azimanyi daddy zaakomawo ne bwaba lireeti daddy gyali kati ate gwoŋŋamba otya mbu abaana tebalaba kutegeera nti taata waabwe takyabeera waka kitaata waabwe avuma mama waabwe ku kituuti taata waabwe yasaba divorce mama waabwe nakugambye yamala emyaka egi ng'omusajja yamunobako dda emyaka 3 ng'omusajja yanoba dda kati ate gwokera ku makyo ŋŋamba mbu abaana mama ye yabagamba kye batalaba baana bato ono omuto omulenzi nsobola okugamba naye naye akulize talaba taata waka era kati oyo omwana Pastor Bujengo okugamba ebigambo bino oyo omwana wamala dda omufiirwa you lost that boy ebiro bino byewoza ajja kuba musikawo tayinza kukwagala first of all bino byogera ku mama we bisigala ku record he is going to grow up bamugambe mama wo taata we yamugamba bwati tava mu yamala simanyi myaka meka mu nsonga who does that ne kati omwana amufiirwa atya nga musayigwe tali mwagala kati olavu wejjidde Bujengo amaze okurealizinga nti enkola za Katonda yazinako obuyinza kati ovola batukaabirira kituufu ali mu pain omuntu yena ategeera nti Bujengo ali mu pain naye pain wejjidde nga lava ekendedde empya
Love ye ne makula. Ekendedde. Love yawe kakasiza nteja kuba mu baana. Kati addukira bano emabega gye yaleka. Kati baana bennyonnyonyo abaana bange Bujingo. Treasure Winnie Bujingo. Doreen Winnie Bujingo. Baana be kati nnyo. Chovola banerinnya tasobola kuleera byateka kagasomaga. Asatu. Kuba kati akakasiza nti mukama be baana be yamuwa mukazi gwatayagala. Nengo omukazi gwatagala yamutuusa waali. Okusanga bana abalungi bonna bagenza asanga. Eddala kwe yalirinnyira yali samba dda. Yandi awukanye banage marriages fail. Obufumbo bulema. Tukikkiriza ffenna obufumbo butulemyeko ne tukikkiriza nti obufumbo bulema. Naye bwe bukulemye okoze eki? Shut the hell up. Sirika. Tekikwedagisa tukakasa nnyo. Pastor Bujingo musajja mugagga musumba mukulembeze tutakata tukakasa nnyo. Kubanga ffe bookakasa wali abantu abali mu marriages zabo okuva nga bato. Mr. Kyagulanyi abadde ne mukazi we okuva nga mwana muto nga tebamuyitanga muyaye. Mpaka leero balina abaana bameka. Ali ne mukyala we bali waka. Bebe kulu abadde ne Zuwena we bali waka. Kyogamba muno nti bo babadde batambulira ku musweto guli bwe guti. Ups and downs tezibulamu. Kakitegeeza ffe abalemeddwa obufumbo. Tetulina kwewaana nnyo tugende tubyogera abantu bafumbirwa ne babeerayo. Kati Pastor Bujingo yalina okusirika ng'omusajja. First of all talina gwakakasa. Obuzibu bwa Pastor yatandika okwerwanira entalo ze kye nakugambye. Yaleka katono mulwanira entalo ze. Yali talina gwakakasa. Manje mbulamu bokasoberawo ng'oyagala okukakasa abantu. Njabba kakasa naguze emmotoka. Njabba kakasa nakoze ki? Otandika okulwana weka. Pastor Bujingo ali mu kulwana yeka. Musumba Teddy addamu. Talina kyaddamu. Era bwe yaddiramu awo yali ayagala nga amusaba nga bambi akyasaba ku school fees kiri kye nakugambye. Naye kati yafuna wajja school fees w'abaana be. Alina abaana be basanyufu. Gwe kiri eno kikunuguna. Wakoze bino kabira matu ngambye badde ogenda mu sauna badde oyita shumba. Alina abantu ekirungi alina abantu abali nabo nga marriages za failing. Gwe ng'endiga waliwo issues waliwo issue Mwami Bujingo gyayogerako pastor ng'agamba nti mukyala w'oyo Teddy yakolagananga n'abalabe be nga tamanyi. Balabe be ye bayita balabe be ye family ya Pastor Kayanja n'omukyala. Agamba nti yakolagananga nabo naye ye nga tamanyi ate nga bali balabe be ekyakijja kuki kwe kuba nti nno bali bwe bayawukana bwe bati omukyala Teddy nalabika nti nga ate abeera nnyo nabo bye bamuwa amagezi bye bamugamba kati kola kino kati dda wano bwe bamufuna ne balooya oya kati kola booti. So agamba nti omuntu ng'oyo kati ekimu ku byasinga okumunyiiza kulwokuba nti no yakizuula tibbanga noli babeeranga bonna nga muliira munda. Ekyo Pastor Bujingo nja kuddira mu kokwe kulwa. Kubanga namwe ndiga mwennyini katulaba nti wali osabira wa Bujingo. Naye nkakasa nti ebisala bye wasabira ngewa Bujingo. Teddy yali mami. Walinga tosobola kugenda kusabira wa Kayanja olw'ensonga walinga waliwo olutalo wakati waabwe wa Pastor Bujingo ne Pastor Kayanja. Kati I will tell you still. Pastor Kayanja, omukyala wa Pastor Kayanja yali si mukwano gwa Teddy naye yali tamuwalana. Pastor Teddy teri mukwano gwa Pastor Mchala Kayanja naye yali si mulabe we. Bano ekyabafuula abalabe business. Omukwano bagujjawo ogw'amangu nga baakaawukana. Nina bulaga nti ate bateetera bonna nga n'ensonga z'amatika na bikino muwabalo. When the guy, so I'm coming to omusajja ono mukyala wa Pastor Kayanja they are called NGOs, you know, like initiative because alwanirira dembe ly'abakyala. Mukyala wa Pastor Kayanja. Kati mukyala wa Pastor Kayanja yajja kulwanirira mukyala munne so si mulabe we. Omanyi olaba abaana nga story ne bagikuba ne kwata abantu ne bavayo okujja okuyamba omuntu oyo. Nga bwalaba mu musango gwa Ajine Ajati. Twafuna abayamba side eno n'abayamba side eno. Sika kuba nti baali mikwano gyabwe oba baali babalabe baabwe. Kuba baali bayamba abantu. Kati Pastor Bujingo ebintu ebitwala pasono kyenda kugamba nti yava katono mulwanira entalo n'azeerwanira. Kati babuuza Pastor Kayanja. Pastor Bujingo ne Pastor Kayanja cause I'm quite sure Pastor Bujingo. Pastor Kayanja talina budde bwa Bujingo.
era ojja kwesanga nga entalo ze balina za bizinesi y'obusumba tebabeerako wamu tebalina kyali kibagatta ono yali wasolwa dda ng'akolanga muweereza mu kyaki kati kayanja n'obwakayanja baba yagaza Kibugingo ino kuba bizinesi era awo slightly yabaawulamu awo naye nga bo ku level gye baliko tebasobola kuddawo nti bawala naani Bugingo kyova olaba omukazi bwe yafuna obuzibu ono omukyala yamuyambanga mukyala munne teyamuyamba nga uga nti abali ab'omukwano okuva edda nedda they were not friends balina bebina babye bibagatta bakyala babasumba fighting for girl child because ebitebe byonna bakyala bannaabwe naye nga tebaali balabe in any case inze let me say omuntu yali kati Mchala Pastor Kayanja yavayo mangu nyinyo okuyamba Teddy kai ne bayandibadde mulabe wa Pastor Bugingo kati nakozesa omukisa okulwanya mukyala wo kitegeeza akusinza amaanyi akikubisiza kiringa kati biringa byabufuzi nti omuntu avudde mu kibiina goli najja naduka eno mwene yupe wanaduka eri mu DP omuntu am receiving samaanyi okakasooli nti nze muyina kati nawo obunafu bw'obwongo bwo bw'ovaayo nojja n'okiremerako no kitegeeza akuwinize kyova olaba Teddy teyavumako Bugingo yasaba byalina okusaba lulinga akyali mu bwetaavu omanyi bwe mba mwakawukana abasajja nga wakagwa mulave empya oba tofugika otambula lonna bolozi ziri waggulu ziti tofugika kati omukazi ataawo ye aba mu kukaaba kuba anoonya kyazzaako naye omukazi bamala okukifuna kyazzaako kati ataawo bolozi ogo lave kakkanya okakasiza kati yakakasiza abaana teri ew'amakula ate bino byabakadde bakkanisa abamu okwabulira abadde badecidinga ne gundi ne Teddy ekyo kiri obvious abantu abasinga omuntu abasinga eno jukira chachi yaabwe yali ezimbiddwa ku misingi gy'abantu babiri saachi ezo bazimba ku misingi ya mami ne daddy pastor ne mami era muchachi mami bamuyita mama wa mukyala pastor bamuyita mami oyo mami abaako abantu abamukkiririzaamu naye abaako n'ekibinja kye era it is very obvious nti tosobola era nkugamba abasinga mu kyachi obungi makula tebamukkiririzaamu abasinga mu kanisa eyo mu Kanani makula tebamukkiririzaamu no ate ekyo kya buntu baze ne mukyala wa first manyi kino mu kanisa mulimu abantu abalina eddiini eyaddala abakkiriza mu Katonda obwa ddala abatali mu kunoonya ssente nga bakkiriza mwoyo ebyaddala mu Bayibuli ebyaddala era nga bo bakyakitwala nga musumba kyakola ekikyamu mulimu endiga ezaddala ng'oli obwa Katonda abwagalira ddala ng'era ekyawulira ekintu kikyamu musumba kye yakola ng'era olunaku kati oba oyagala okulaba ensi eno olunaku Bugingo akikole nga kugezesa ensi alabe emyoyo gy'abantu agambe bannange netonze byonna byenakola njagala twegayire mukyala wange Teddy akomewo wako banze nzireyo ojja kulaba embutu ku Kanani awo makula ajja kunoonya mukwano gwo waddala nga tamulabawo kikyasoboka tekisoboka mu by'obuntu tekisoboka naye mu mwoyo kisoboka Teddy okuddingana ne Pastor Bugingo mu buntu kizibu naye mu mwoyo kisoboka bonna bayinza okufuna mwoyo kuba bakkiriza mwoyo naka n'abagamba nze nabagatta kyengase tekigattululwa baba bakituufu bakolera mwoyo nga baweereza ba Mukama Katonda baba tebalina kyakukola ino nikesi tulabyeko abantu abawukanye like waliwo wafeeyo omukazi yawukana nebbayo nga tuli baana bato like 10 to 15 years nadda nga banaye bakulu bagenda kufumbirwa nakati yalimu omusajja kati yafa bali mikwano gyaffe twakula nabo ku kyalo kati kisoboka okubaawo namulaba nga ebbugumu ly'ekivubuka mu musumba kimuwedde ate bannange kyebayita amaziga naye musumba mufo kyokujja mu kyakyo otukaabirira nze mbadde nkusaba emyaka gy'olina gizaala abaana b'oyagala ne ssente z'olina zisobolera ddala okuzaala abaana b'oyagala aba Teddy baleke bampisa mbi kuba Teddy yennyini wagambye embwa luli yamuyita sitaani byonna agamuyisa amanya gonna agamaze oyo muleke kati wazaala mu sitaani funa omukyala omulala oba amakulu aganya okuzaala ozaala abaana bo
andi kati kyewerabidde wadde bayawukana era kyenzirayo eri kugamba nti wadde bayawukana naye tekijjawo kuba nti abaana ababwe babiri kati gwe bw'ovaayo n'ogamba nti abaana abeerabire ba mukazi ekyo oba okirabire nti n'omusajja ono naye alina obuvunaanyizibwa ku baana bano kaakati Musumba abaana baabwe babiri wadde balina obutakkaanya naye abaana baabwe babiri buli omu balinako obuvunaanyizibwa kati kamulagirire we yabaleka alabika yeerabirawo alabika yeerabirawo Musumba mu nnyumba gye wavaamu eri goloofa gye watugambye nti emiryango kuliko ekikomera ky'abapangisa balabika mwe muva ne ssente zirabirira abaana kirungi otegedde bava ssente zirabirira abaana bo kati ebya school fees manya ziri ennyumba ze wazimba ze yatugambye mu maaso g'ennyumba we yazimba goloofa waliwo ebikomera abapangisa mulabika tamanyi na kumanya okubanga ssente yendiga erabye mulabika mwe muva ssente zirabirira abo Musumba wategedde biva ssente walabira abaana bo kati weekwate weekuŋŋaanye kasi olina ebiwandiiko by'ebintu bye byonna ogendeyo ng'agenda ogoba abapangisa mu nju abaana balabireko otherwise kino you lost the game abaana kasi wabalaga nti wakyawa maama waabwe wandi mukyaye n'osigala ng'oyogera naye bulungi abantu bawukana bujo n'abantu ne basigala nga boogera nabo ne batabavuma asigale ng'ayogera n'omuntu yali amukako okubanga amanya ekyapa ky'ekkanisa akiteeka mu mannya ge yamugamba mu mannya ga kampani omukazi yagamba amanya koliko omwana we naye simanyi naane naye ate ebintu bifuluma empapula bwe zifulumira mu mannya ga Bugingo yekka omukazi kye yali akaayanako ngayagala naye bamuseeko n'abaana nga be bawandiika kubanga naye Bugingo agamba nti amanya gali mu Kalanirandi omukazi mbe yali alimba n'atugamba aleete ekyapa tukirabeko yali kikuleeterako Teddy yatugamba aleete ekyapa tukirabeko kati munono muprovinga wrong Bugingo provinga Teddy wrong yali ajja n'ekyapa n'atugamba ndowooza mulabye obuyaye bwa Teddy tetukirabangako kati kitegeeza Teddy byatugamba tetusobola kubiwakanya ate Bugingo mu byonna byakola ye yanova yave waka ye tabu yokka wejjira yave waka naye ekirungi akyamanyiwo kuba ye yatulagiriddewo n'atugamba aliwo n'abapangisa avuge ayite ku bapangisa tagenda na muntu yenna yadde n'omusirikale n'ogwo alaba agenda omufulumya ku njuuzi otherwise bano bayita nze mbeera ne Teddy omwana atuuka n'okwanjula nze sikuyita bw'aba ayagala omwana akuyite nze sikuyita mukyataata entebe n'ebeerawo nti taata yagenda omututuusiza bannange omutuusi ate ne mudda ne mwekabya mu bantu obusigaziga obwo bekiroga abantu ne balowooza mumwe batuufu nawuliddawo ekyana nga kigamba nti omukyala eddogo gye yalijja mpozi gwagambye nti maziga eddogo gye yalijja okubanga makulu atafuna lubuto nalyo gye yalijja likambwe Katonda ali mukakasa Bugingo nti yekitiibwa Katonda yekitiibwa Katonda ali mukulaga Bugingo waliwo yeyambalira wetandika okwambalira ebigoye ebinene biti ne tulowooza nti ate kati abalongo be balimu nalubuukamu lwabuukamu nkugamba ebigambo bino gwe kyamanya nti Katonda yekitiibwa Katonda yalina pulaani zaffe fena ne boogezako n'okola ki n'okola ki kati kankugambe olaba bakola baziyita batya basobola okusembeza amagi bakola ebintu bingi nnyo omuntu okufuna omwana kati nga ssente ozirina bazirina bombi bazaala kumanya nga Katonda wafujjo Teddy Makulu azaala ne Bugingo azaala okulaga nti Katonda yekitiibwa bombi bazaalako era bonna balina abaana kakati essaawa eno tunoonyawo ab'omu Teddy teyaloga yakaaba gwe byemuwoza amaziga g'enkoko tegatta kamunye olaba mmeka bwera amaziga g'enkoko tegatta kamunye olaba mmeka nkoko ze nnyingi omuntu akabira ddala n'akukabira amaziga twa abantu bakaaba wano nga babu awagidde ebiteekateeka bye baleeta ebyamuguddeko wabirabye baana bagambye yageze mu besimenti y'Abaganda mu besi y'Abaganda todda bogenda yiga Oluganda todda nega kati tugonjole ensonga zino gwengere ndigoloza kyekyalikoleddwa eri omusumbawo
ne mukyala we mukyala Teddy Bujingo kye kyalikoleddwa kubanga si kyangunyugwe kikyomugamba Pastor Bujingo okusituka kati amaleka agenda mu makeeri gye yavedda nga balina mu kkooti oba bakyalina mu kkooti beewuuba olwa divorce omukazi yagana okola divorce akyayagala omusajja we Pastor Bujingo akola ekyobusajja kyonna omusajja amakazi tugenda notulimbalimba Anti nze kyenkugamba tebabanga ne divorce nayo tenaba kubeerawo tajagala omukazi tegezagala musajja we kati Pastor Bujingo tomusubira kuyimuka kugenda mu maka muzi kulaba baana omukyala ate era ne mukyala Teddy ebyaddala naye tayinza kusitula mwana kuba kati bali babakulu bo beetwala naye ono omuto tayinza kusituka kugenda mumutwala mu makeeri oba mutwala ku office ku mulimu wabula bana kusinkana wantu mukyala Teddy n'akuba nkyalo akubira omuyambi wa Pastor Bujingo omukulu mugambe enja kusaawo bweziti tusigade kafe javaaza jalabe ku mwana kati Pastor Bujingo alina kakanya malala akakane abana jabbalaba Pastor Bujingo kakanya amalala abana ojja kubalaba bulungi nnyo fe abakazi tulina obusungu naye tetuba na bungi nnyo ku bantu omuntu gwe nali njagaddeko era omukazi ye muntu gwe weetondera n'akusonyiwa ate bw'akusonyiwa n'abaana bakusonyiwa Pastor Bujingo lekerawo okuvuma Pastor Teddy oli muntu mukulu munno ate naye si feriya mu bulamu nga goba okirowooza nedda si kakazi ko si mukyala sijja kuvuma bakyala bannange si mukyala gosanga ku mudaala mbu abega mmere mukazi alina mashoni ye mwatudde obaggo wagikola abasi wagikola bameka abazirina kati waba ina watudde tomuyisa mu maaso toddamu kuvuma Pastor Teddy genda wa Pastor Teddy mukubire namba yogina mukonkushwa omugaye mama abaana bange njagala kulaba ku baana nga toyise muntu yenna oba takwata manya abakazi muli bazibu kozesa endala ajja ogiraba nagamba ikali kino kingamba ki oli musumba asonyiwa poze ngabulira enjiri gyatakolerako musumba asonyiwa ajja mukubire essimu mugaye Pastor sonyu njagala tusinkane njagala kulaba ku baana oba gonna batosobodde naye mpereza abaana bange bandabeko mama waabwe ajja kubakoolemu amugambe Dorini vuga banno batwale mugende mulabe taata wammwe oba musulayo mudde naye kakati abaana watasobola baleetera nga bamukubye amasasi naye kenyini omusaasira nako yadde ekigambo kati mukadde mu budde buno masobolero baleeta Bujingo yatandika kino Teddy si yatandika kino ekintu kugambye yamala emyaka 3 ngono tasula waka nga tetukimanyi nga atulugunyizibwa yes nga Bujingo atulugunyizibwa nati n'ogenda n'enguma gwe kyogamba ze Teddy yasigale wakanga musanyifu ng'omusajja taliwo naye yaguma kakati Teddy Pastor Bujingo ye yatandika kati akimaliriza atya fe tatugamba tadde no ku social media tuleekaanira tatukabirira nzima nayogedde ne Teddy yayogera n'omwana ku simu omu najja n'atugamba endiga ne zikuba nange olwo endiga wezisuuka ng'oyagala zoota ng'ebyamakulu ebyamagero ebyamakulu ebikolebwa mu kyaki ebyamagero ebya Katonda Pastor waffe yayogeddeko n'omwana we can you imagine mu Pastor endiga zenyini mu Pastor yagambye Pastor yabagamba bannange nina n'omwana wange omu gwe nayogeddeko naye endulu nevuga mu kyaki ku bizibu ebirume eggwanga kati Pastor Bujingo abe muntu mukulu yatandika kino yeyajja n'atugamba yagala divorce omukazi n'agimuma kitegeeza akyamwagala bba sigwa omusajja asoose okukola ensobi n'owasa ewalala abaana ne babula oba n'obazaala gwaba bo babuze mukama mulungi kitegeeza mukama yagala obeere ne mukyalawo kwata essimu nga bwe wamuka wano omuddemu buto bwana abatalinawo bebi naye nowedde Pastor Bujingo addemu akwane Teddy buto Teddy bwana gwalinamu abaana bana abalamba abakyaddamu kukwanika oyo ayinza n'okuba alina ne bebi ng'alinawo kadadi akaliwo akadadi k'abaana gonnoddaawo kazi alina sente ze abaana bakuze lwaki tabatafunayo ka bebi ke era kakyali muto myaka 10 years omwana bakuze 10 years mami ayinza okuba alinawo ka bebi kadadi kamuto ng'ate olina okwogera ne mami ate n'ayogera ne ka bebi balaba oba bakusonyiwa ejjoga eribeerawo bannange balaba oba bakusonyiwa kati katugeze Pastor Bujingo ng'ajja kukikomera Teddy wasula nti nga bamugamba soko dadi ngende mulabe oba era amubuuza bulungi nnyo hani ngende mulaba ono
asoka kusaba lukusa ono ono ngene mulaba ono okuba okuba essimu n'agamba laba nono bangamba ki hani ono ngamba Zali yagamba mbogenda okulaba abaana ewa Diamond Shakibu amala kukkiriza kukiba kuba gwe manja galere ate kadira kinesi bakuyagenda ono yaba owange gwe nawe yejole inayo oba nawe wasose musaba okujja balaba naye abakazi muli nejjogo kuba sajja be mwakyawa ye yamukyawa bannangi Bujingo started all this yajja natugamba nze Teddy yampunyirira yamutava mu gye batakola mpasizza omukyalo omugole Teddy nagamba sina kyakola era nga bwe yakwana Teddy bwe yakwana ne makula kati baba bulideyo gwakwana muzalira ke kaseera ddemu agikube ya Teddy amuteeke kwalo bino endiga zalekanira ye yayogera ne Katonda direct bweba biganye kati endiga zalekanira zaki ye musumba ayogera ne Katonda direct era naffe tugenda uwe kutogerako ne Katonda katayina kyakukola afune banne bagende ne gasumba mu sauna bafune abasajja ba mu sauna bateeseteese bamuwe ku magezi mfoto gamba endiga mu byonna bino ebiriwo wakati waabwe ye Susan Makuloroza yalikoza atya omanyi kyaliko mukyala munange omanyi kyaliko Susan ayinza n'ogamba depression ne bamusanga mbuliri nga asirisa wamanyi osiibula ensi yonna n'ogiraga nti nze mukyala yakugambye Susan amanyi omubuuza naye omwana atubuuze n'addamu Susan n'amugamba kasanyirira Susan yakuze kati essaawa ya leero omukazi bino bye tulya ogenda mu menopause batandikira ku myaka 45 she's clocking 40 something any time from now abula alina omusajja omwana aganye Susan bwoba olina sente z'ofunye mu Bujingo ffe bakyala banno tujja kukusonyiwa weekaze otambule ovire Bujingo ogenda ozaala akaana k'ebbali amagezi g'omuwanga nga gamusula mu nnyanga ddala vire omusajja wooli ndebwa agende bw'aba tavuddeewo ng'aganye okuva mu bintu agenda afuna olubuto ebbali azaale omwana cause you know like tukolerera baana anti obuzibuzi kuba buva ku mwami nga tebuva ye ku obuzibuzi kuba buli ku mukyala nga tebuli ku mwami bombi bazaalako sebo bombi bazaalako Makula alina omwana we Bujingo alina abaana bukyagaana buganye nze jjajja wange azaala taata wange yazaala first born we ku myaka 55 55 years myaka 55 tata wange gwaddako kati tata wange jjajja wange omukyala we w'embaga balema okuzaala omukazi gye yagenda n'azaala naye jjajja wange naye n'azaala ekyo kibaawo Katonda ng'aganye mukwatagane nga yite yabagatta kaakati kyaba akola agende Susan azaale kubanga basajja omulaba Bujingo asalawo okuzaala abaana abalala kakadde kati nafe abakazi sebakadde ate omanyi okuba ne ssente zo ng'olina omwana bya Juliana bye yadduka mangu omwana amufudde kadduse mangu azaddewo speed Katonda yamuyamba n'amuwa omukisa ogwo n'addamu n'azaala namanyi ogenda okunamu omuzaala omwana n'agaana kati Makula bakyala banne tugenda kumusonyiwerawo misinde miliyoni agende Makula mukyala munaffe yefunira akasajja ke akazaalemu omwana oba kali kataata k'omwana akanoonye naye kati kamovinga ono kaakati addemu azaala abaana ave ku Bujingo ali mu ntalo ze sitaani yayingire wa Bujingo aliko n'amajimbi bannange ensonga zeezo ez'ekkanisa ebigambo byebyo naye nga si byangu nnyo naye nze ndowooza byonna nkizaayo eri nti bannange bumba mwawukanye abaana mukkirize temubayingiza mu byammwe naye abakazi muzanya nnyo kalira nze ekyo kyo nkiremerako kireya nti abakazi kasi ofuna obutakkanya n'omusajja abasajja mutogera ebigambo bingi maze obudde bungi nga nkunyonyola oganye okutegeera kanjogereko Bujingo ye yave wakaawe Bujingo abaana be yaviira baali bakulu otegedde ndowooza olaba kati obubuzi bw'abakazi bwe mulina kati ngezako kunyonyola nsonga nange mpa ne kati ompamba tonzikiriza tukanga tenzo wedda nkukiriza n'oyogera ensabyo oli mugiteeka ku Teddy yavaako ewaka kati oyagala Teddy agamba abaana kintu tata mwaweereza ebintu ku piki omukazi asokuba nga tavudde mu nnyumba era mugamba mbu abakazi omukazi agenda okufubutuka okuva mu nnyumba ga nti ano byabakazi abanoba
nga yanoba dda emyaka nga 8 emabega n'okusoba Yes. kakitegeeza Bujinga asobola okuba nga yatandikira obutasula waka n'okuvaawo ng'ate ye Teddy nga yanoba dda kakati byonna gwe asuka asooka okuteekayo ekigere mu maaso kufe gogo tulabirako ffe Teddy nkugambye yamala emyaka 3 nga lugambo okuva mu bakadde b'ekkanisa nga balaga nti Teddy yava ddadda mu bufumbo nga lugambo nti Bujingo yanoba nga Teddy waali tabyogera kakitegeeza Bujingo aba yavayo na stepping ekigere ky'emaaso ntirutiru so tubibalira ku ye kati gweoyagala Teddy alimba abaana nti ki taata amwe ebiri ebintu bemulaba ku geti abiweereza abaana tebala nti taata tatuwa abaana bakiraba nti taata talina kyabawa mugenda ne mutubize eri abazimbira Lwentoze busuka kubo yagambye oba mwe bajja ekyokulya kitegeeza tafa nayo yalinga afaayo abaana ne babakweka talina bwa access babakweka mu nsi ki mayanja olaba tubadde ne Suna Beni ne Nanyono n'ennyumba bombi bagigendako etannagwa nga bombi bagigendako nga bagikayanira nga bombi bagigendako ennyumba eyaggwa gye wazimba n'omusajja n'obusajja bo wonna wenna oŋŋamba otya nti omukazi agambye tosalaawo tobadde violent ogenza bugenza ovuze emmotoka omanyi nti kati abaana bange gye bali olemise oba lunaku nga lwa 6 nti gye bali oba Sunday evening bavuddeyo ku church naawe ovuddeyo n'ovuga emmotoka n'ogenda ne babawulira nti taata yabaddeko wano nga tobasanzeeyo era bafaayo naye teyafaayo kimala ng'ali mulaavu ekyali mubire manyi nga mwakakwana waawo baaba maama nyabo omusajja batafugika bannange ali mulaavu empya aluna ayimbawo n'akayimba aluna aba yakakwana nakubira n'akayimba kati gwe waka ne weesooti nga nomanya aliwo muno binyuma gwe njagala katumaliriza sho lunaku olwaleero kave ku Claire I'm here to defend women defending eddala abakazi bemuleseewa nga gwonobye nja kufiira waawo kale toyeza nnyo tweyanzige katukulekerere wano agange nze Geoffrey Mayanja subscribe nga tanaba okusubscribe nga kw'Emboozi mu UG tubeere nga tutambula ffenna side awo katubasabire bitambule bulungi side eyo tukwagaza kaseera kalungi weeraba